Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badduwa Allah balungi mwenna baliyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zira muna okubozaayoza okutuuka ku nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja era n'okubakubiriza okubeera nti muyitiriza okuzikoleramu ebirungi. Hadithi yaffe ey'olwaleero era nga naye tulaga obukulu bw'ennaku zino 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja ejjibwa kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ngajja ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi agamba ma min ayami al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, nti emirimu gino emirungi teri nnaku gy'ozikola Allah n'agyagala era n'agisanyukira era n'agisasula bulungi ng'omuntu agikoze mu nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja. Qalu ya Rasulallah wala al-jihadu fi sabilillah, ne bagamba nti omubaka wa Katonda ne bweba jihadi omulimu ogw'omuntu gwakoze mu nnaku zino gusinga emirimu gyonna nga bw'ogambye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ne bweba jihadi fi sabilillah okuggyako omuntu ng'afulumye n'emmaali ye n'omwoyo gwe n'atazza kintu kyonna n'ebisigadde tewali mulimu gwenkanankana mulimu muntu gwokoze mu nnaku zino ezisooka 10 mu mwezi gwa Dhulhijja. Ibuni Hajari bwe yali ayogera ku hadithi eno n'alaga obukulu bw'emirimu nga bwe gisiŋŋana, n'alaga obukulu bw'ebifo nga bwe bisiŋŋana, n'alaga obukulu bw'ebiseera ng'ebimu bwe bisukkuluma ku binnaabyo, n'afundikira ng'era akakasa kimu ti ennaku zino 10 tewali nnaku zizenkana mu nnaku z'omwaka zonna. Lwaki? Zigatta ennaku enkulu ennyo ate nga nnyingi, mwe muli olunaku lwa Arafa, olunaku lwa hijja olusinga obukulu nga mpagi mu mpagi za hijja bw'otaluyimirira hijja eba ekuyiseeko. Muli olunaku shaitani lwenyoomebwa terabwangako ng'enyoomeddwa ng'ekoze yeeraliikirira eri mu nnaku nga bw'ebeera ku lunaku olwo olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akka ku nsi n'atunuulira abaddu be n'agamba bano banonye eki mu mbeera eno nga bonna bazze kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba bonna mbasonyi, ate ekyo shaitani kye tayagala kuwulira. Mulimu olunaku olw'okusala ebisolo nga lwe lunaku lwa Eid al-Adha, olunaku olusinga mu nnaku zonna ez'omwaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yayogerako n'agamba nti a'zamu al-ayami inda Allahi yawmu an-nahar, olunaku olusinga ogulumizibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala lunaku lwa Eid al-Adha, n'agamba nti nno thumma yawmu al-qar, n'oluvannyuma olunaku oluluddirira, olunaku abantu lwe bava e Makka ne bajja ne basetolinga abali mu hijja ne babeera ne batebenkera Emina ku lunaku olw'11. Kale tugamba nti ennaku ezo zonna nkulu nnyo era tulwane okubeera nti tukola emirimu emirungi, tugiyitirize. Allah subhanahu wa ta'ala tumanya bwebeera nga yenkomerero y'obuwangazi bwaffe tubeere nga tugenze Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.